Yes. Lwaki bino byonna tools ze tulina tezituyamba? Tutandikire ku kisoomoozo ekyo. Ekibuuzo ky'obuuzizza kiri so technical naye kankimenyemenyewe. Tools zonna eziriwo n'embeera eteekeddwawo. Abagiteekawo ate balina n'obusobozi obugijjawo mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. Kubanga ebisoomoozo ebimu wano kati bitulina mu ggwanga lya Uganda kugyeko kiri ekyokuta kyekipembayo waliwo ne restrictions za gavumenti. Asobola okujja wanagamba nti umalo ekyo tujja kukyogerako oba bw'onaakyogerako ojja kukyogerako bw'oti. Restriction number 1. Era bw'otakyogerako nga bwenjagala waliwo ekijjirako. Nsobola okujjako license, nsobola okukuseera omusolo, nsobola okukuma obula kuga bingi, nsobola n'okuteega obuteezi ku kkubo ng'ogenda waka. Oli yagamba banne nti you have the right, oyina eddembe okwogera. Naye eddembe ng'omaze okwogera seekakasa. It's not guarantee. Yeekakasa. Kati obeera wano ng'oyogera naye nga mu bwongo obwo olinayo ekiro ekigamba nti neekakati eddembe nga mmaze okwogera ddyo neekakasa nga ndirina. So nga ebyo ebimu ku bisoomoozo ekisinga obukulu wano mu Uganda. Ekirala nti waliwo n'abantu abatayagala bwagazi kugambibwaho nga naturally bw'atyo ye bw'ali. Kugamba alina obuvunaanyizibwa okukola okuwa obuweereza banne naye nga tayagala kugambwako. Nga alina obwakasajja fubo. Ze nina office, ze nina obuyinza buno. Ngamba ki? Bano avubuka n'agamba ati tulina ky'otugamba. Kati ne bw'aba tamanyi kyokka tayagala kumugamba tulina ky'otugamba wadde nga tamanyi. So waliwo abantu ab'ekikanga ekyo nabo kusoomozebwa kunene. Muziri zonna byogedde biteekeddwawo civilization. Waliwo n'abalala n'agamba nti nze nkuuma wano nti ali mu ofiisi eyo ndowooza kino kye kimusanyusa. Kati neyeezimbirako aka ambuleera ako nti bino byenkola bijja okusanyusa omukolo w'esanga naye bw'asanga w'amawulire ng'abuuza key questions ajja kugyayo ekibuuko bwe naye akube. Kugamba tulina wagambye nti civilization naye waliwo n'ebijiddeko ebisoomoozo ebinene ebyo. Tulina bannaffe katugenda mu byobufuzi waliwo oli n'abuuza nti n'obuuza nti wayi manifesto yo tugeze for example eyogera ki ku kino foreign policy. Linaga nti oluma olugezigezi obuuza biki ebyo olugezigezi lumuyitiridde. But ogezaako okutematema bino otegeeze abantu ekituufu era ekyamazima. Okimumenyeremanyera omuntu waffe rediyo y'omuntu wa bulijjo, omuntu wa bulijjo londannyiniyo amanyire ddala ekituufu kye kitegeeza. For example omuntu yagamba banne nti mu lutalo lwa NRA wano lwa 96 abantu 5,000,000 baafa. N'akyogera ku mpewo n'agenda ku TikTok kuki kyali kyetaaga muntu mukugu mu mulimo guno n'ojja n'obuuza nti oye sooka oleke mu 86 ye Uganda yalina abantu bameka efiirwa abantu 5,000,000 naye ng'ayogera ekyo ali mu kifo ky'abakulembeze ate asikamu ekitiibwa. Kati naye asuubira ensi yonna okumusaamu ekitiibwa akoze settlement bw'ekyo. Kati bw'ojja n'omubuuza nti oye bw'obuuza ebibuuzo ebiri kino nga nti sooka oleke 1,000,000 bo baali bameka kati baali bameka mu biseera ebyo. Bano abamwetodde binakuge bali abo mugiyita gaali abo ate kati abo nabo tobasimattuka bakambwe nnyo era alina okujjako omuzindalo n'agukasuka. Abo bakambwe nnyo ng'oggyeko waliwo President Museveni ennaku ezo ndowooza emyaka ng'ena emabega yali ne mukyala we Colonel Independence Browns baali bakuza olunaku lw'abaki NRA UPDF tayeesita. Waliwo munnamawulire omuwala wava kiroole eyo bamwetanga Shira najja excellence tusigire ekifaananyi kya UPDF kya NRA gye watandika
ne UPDF gy'olina kati ono aba atandika okuddamu ebibuuzo omusirikale n'afubutuka yo ese waakyawe kati waliwo okusoomoozebwa okuli mu bantu abo kati yakola kino tiyalabawo mugaso ndowooza oba alaba ng'omuwala atalina buvunaanyizibwa ayise ku sipesi biki by'obuuza ebyo bayewe ng'omuntu anaaba nakuddamu kibuuzo gyutebeya wali abaga nti ebyo bibuuzo tebibuuza ngani tokisaanye kukibuuza naye nga tafuddeyo kumanya ky'obuuzizza kigasaaki mwattu nalaba pulezidenti mu kiseera ekyo n'awaayo obudde namuddakiika nga 5 ganyonyonyola naye gundi ono mufunire olunaku ajje kiga ekifaananyi ekyo mutivi byonna mugire teri anajja n'akikola ki so nga faadi bayagambye nti bino ebintu bye tukola byammwe mwe abawuliriza radio obudde abali eyo bino byammwe kati bwe biba nga binyigirizibwa muteekwa okubeera ku mwanjo okubirwanirira bwe mutabyogera kuba sife tubyogera nti bitujja muntu ne tubikubaawo byammwe abali ekyannamukaaga abali ekiwangala zino nsonga zammwe zeziba zifulumira ku mizindaalo gino egya radio zina byonna gye mulaba eyo era nga bw'ozireese bwe twagala babyute bearers bazitegeere for example okujjako waliwo omuntu asobola okujja n'alimba kati waliwo wano yagamba abantu nti waliwo omwana yazaalibwa ng'ayikutte olusansa alina mu kkanzu alina akutte n'ekitabo kati ye yayogedde ekyo ayagala kijje buki butereevu era hajimu maligwoga nti naye sooka oleke katutandika okutemaatema kitandika ddi kivaawa kituuka kisoboka is it possible oyo naye agenda kubeerako n'obulabe oyo omusajja oyo awakanya byenkoze eki byenjogedde naye tasobola bisubstantiatinga kati kiteesaawo omuzindaalo guno nti gwe olina obuvunaanyizibwa okuwa abantu ekibagwanidde okulya ate nga mumaze okyekenneenya ekiteesaawo news n'omuyo wano ofiisi ennene neebeera nti esunsule ebintu ebyo bikola ki ebigenda ku mpewo kuba byagenda okuwa abantu tuzimbe eggwanga ffenna nga tutuzimba obuvunaanyizibwa katugenda mu byobufuzi kampeyini zitandika naye owulira mu campusi zonna endowooza yabadde yaddana tugambe nti propaganda abantu batandise okusiba babuuka bayita kiwaani buli omu asiba munne kwegamba buli omu ajjayo ekitereke kye n'akisuula awo kati teebereza singa oggulawo omulyango guno nga buli omu afubutuka gy'afubutuse ewaffe ewaba Fahadi ewaba Akayinga kannabukuli bonna nga bayingira wano buli omu n'ayogera byasana nga tebalinamu tosobola na kumodulatinga oga nti amuyingira mizano gijaawo kati njagala ow'ekifaananyi yalosiga ekifaananyi baki byogenda okuwa abantu baffe abali abawuliriza radio genda kubeera confused oli agamba tugema malaria nti abaana bajja bagenda kufa oli najja naga nti bw'owange yafudde nno nga bamaze okumugema ombuga nti aliwa nti ate yabadde wa mulirwana wange so confusing messages zijja kuyita kuno olwokuba tewaliwo omulimu ngo tegulambikiddwa bulungi oba oli awo waliwo n'abajja okwagala okukweka ate bakyogerako kyagala abantu bakiwulire era nga bw'onaagendayo bimubuuza okujjayo kibooko challenge ezo zikusanga mu mulimu guno naye abato bange abakukola bulijjo tuba tubagamba nti abaaye nti omulimu guno gulina ebisoomooza ebyenjawulo naye ekikwetaagisa kuba muvumu okubigumira okole omulimu guno obutuufu bwagwo kubanga lwaki fe abamu ekibutusibamu waliwo maama wange oba jjajja ng'agenda mu ddwaliro lya gavumenti eritaliimu ddagala nze nyinza okuba nfunyeeko privilege gwe mukisa nga nsobola okudduka ku radio budda oba ne ŋŋenda mu ddwaliro lyemmanyi nga nalisinga dokita ne mugaa nti owange njagala specialist ebisi naye waliwo jjajja nga atasobola kukola ki kola ekyo kuba kati bw'otuula ewaka nga weebasomeka naye atakisobola ng'atanvunaanyizibwa kukitegeeza bwe biba bisobye ngenda kusasula omutango ogwo ate nga munene kati n'omaliriza emmeeme eyo nevuga nti sigala okutuusa eddoboozi ly'abantu olina abantu bangi nnyo abaganyulwa mu ddoboozi lino nga bamu tobamanyi nakubamanya abalala obamanyi butereevu abalala kugamba waliwo omusajja yalima emboozi naga nti
omusajja yajja kondakita yajjako omukyalo omukadde enkoko ng'abuliddwa transport n'agenda ewaka enkoko n'agitwala mukadde namugamba sente zimpeddeko naye mbadde ngenda mitala awo naga nti enkoko gireete n'akwata enkoko n'addayo eka n'agamba mukyala we nti baaga enkoko agenda otula mu ntebe ng'omukadde gwe yaggyeko enkoko namuga nti maama yazze okutulabako ng'omukadde gwe yaggyeko enkoko ye maama atudde mu ddiiro olowooza enkoko yagirya so olujegere luno tulina kulukwata ffenna ne tucontributinga kuzimba eggwanga wabuuziza ekibuuzo kya abantu abatutuusaako obulabe na biki ebitusoomooza eby'obuntu tulaba okukuba mbaye ndaba ripooti wano ndaba mu kitundu kino ekya Greater Masaka ekya Radio Buddu eno ddala bwetudde nti emisango 16 omwaka guli ogwa 2024 si guno gye gyaloopebwa mu kitundu kino ekya Greater Masaka egy'okutulugunya eddembe lya mule mwalimu okukuba mwalimu okuwambibwa ebintu olwo n'abalala kati omulembe guno baayise bajja ku social media okwo naga nti Umaru yayogedde kino nze sikyagala kati n'akuyisizaamu okweggaali nakyo gamba n'okugamba nti kasita woosula mmanyiiwo online harassment naga nti kasita woosula mmanyiiwo abalala bafutuse n'ekiseera ngagamba nti kati tujja kukoma ku Umaru ne maama we ne abaana be ne mukyala we ne famire yonna mugire ekyo nakyo kituteeka obulabe omulimu gwo nti omuntu naddala bannyinaffe ba Proseka Bandaawo abeerawo naga nti kati babiteekamu taata wange atajjanko na ku Radio Buddu ngenda kubeera waliwo omuntu nga bw'okwata ku kitaawe oba omwana we kugamba oba omumazi omulalula naga nti kugamba that is his or her weakest point kati ebyo nabyo mwebiri kati bizze ku mulembe guno gwogambye guno oguliko tekinologiya oguli civilized waliwo abantu nga ye alaba okutyoboola obutyoboozi n'akuteekako omutwe wagatako omutwe gw'embizzi olw'okuba wayogedde ekyatayagala ogwe mulimu gw'amawulire waliwo kati njagala okuba ekifaananyi waliwo minisita bw'atayagala kwogera enalikwesezeze ali mu kitundu ekyo mwoli kati ate waliwo n'ono atakola buvunaanyizibwa bwe nga munnansi ayagala okuggyawo minisita oli kyokka naye ate akola ebyambyoni kate naye bw'obyogerako naye naogerako omutwe gw'embizzi n'aguweereza abaana bokusomero so omulimu guno gubeera nga tuli mu enkata bayita enkata enyigwawo abiri waggulu bewetusere enyiga kyokka n'omutwe gukolaki so twesanga nga tuli mu kabiga ako naye Fadi yatuwadde formula omulimu guno tugenda tugukutta olwaleero nga 3 ogwokutaano 2025 tuguddiza bannannyini gwo tugenda kubayambako buyambi bassebo ne bannyabo mu abantu ba bulijjo abali ekiwangala abatalina ddagala mu ddwaliro abali ewaffe e Kalungu abali ekyamuliibwa abali ebukomansimbi abali emawogola omulimu gwabwe tugukomezzaawo tuli bapakasiiba mwe tubayambako buyambi ekitwawula ku mmwe twagenda mu ssomero ne tuyiga bukugu bwa kusunsula nakwekennenya nsonga nakusoma biwandiiko bino naye n'ababiwandiika obubaka obulimu babujja wammwe obubaka obulimu babuti population eriko abantu bameka waliyo toilet simmeka babijja wammwe kaakati mulina kuyimuka mweyambise emizindaalo gino mwerwanirire bw'olaba alinyirira eddembe ly'amawulire omanya nti ali ku ggwe kwennyini ali mu ntamu yeefumba akatoge wakali mujje kubamu musumaali tojja kulya kyamisana tojja kulya kyakkulo kubanga olese omuntu omubi okuyinaayinira mu sefuliya gy'ofumbamu oli ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo Fatisika akazindalako juzi nalaba akatambi President Museveni byabaddemu ng'atambula bino ebyokulambula PDM sijjukira wawe yali ayogerera naye nalaba akatambi ne audience yali terabika gye yali ayogera nayo nze nakimanya nti bannamawulire okusinza ku statement ze era nensigala nga nkyefumintirizaako ne nga nti musajja ono kyayogedde kirimu eggumba kiyinza okuba nga kyekimu ku bizibu bye tulina mukulu kayimba oyo tubadde ofueya n'abuuza nti naye ekikookolo kye musiba
kiba irigo oba kiba ligo lwaki kyangu ovaawo nga tekinywera kakati kyebadde no ku bigambo bya Pulezidenti Museveni yagamba bannamawulire nti ekikulu muli baavu mbatululira mwenna bweti ndaba muli baavu ate muli baavu mukolera baavu kati kyangu nnyo omuntu okugamba gwe faali nti genda ku leediyo budde omale essaawa 2 ng'ovumawo nkuweeyo emitwalo in fact yali Busoga nagamba ne leediyo ze mukolera njavu naawe abayita abagagga baavu. Fine. Could that be our major problem? Obwavu kyekizibu kyekitulemesezza n'okulwanirira edde ndi n'atukuba akimanyi ate ogenda kunkola kyoli mwavu akukuba nga akukubisa principle ekyo kizibu kyaffe tetusobola kigaana entirely kubanga kyera kimanyiddwa nti bulijjo the one who pays the piper decides the tune. Kaakati ekyo tetusobola kigaana entirely naye nga omukugu tukimanyi nti nno bulina okusigala ng'obukugu obwo bukugaidinga n'omanya nti olina woolina okukola ki okukoma kuba we tuba tutendekebwa ekyo kitutendekebwa nti kituufu ogenda kuweereza mu kuweereza kwogenda okuba nti osasulwa mu nsasulwa etasaanidde obaolyawo obuweereza bwobo naye olinako amateeka ne ethics ensa olina okuba nga weefugamu eyo embeera gy'olimu n'oba nga totwalibwa butwalibwa nti kakati ono olw'okubanga agenda kumpaayo akasente kankole eggulire nga liri mu feva ye yeewunzise n'oweewunzika naawe n'ogenderako ntya nti ono yakoze eki yalina keyampadde yasasudde okusomoozebwa okwo weekuli naye tukulwanako nga tukubirizibwa okuba nga twenyigira naffe mu mirimu emirala egivaamu ensimbi. Omanyi lomoni na leediyo gye naliko etali eno manyi ndudde mu mulimu guno nno nange nkaddiyiddemu news editor wange najja atali oyo waayi tufunye eggulire eddwaliro lyawali babadde bajjamu omukyalo oluto yafudde naye oyogiraya nti waffe tulikole tulireke eggulire tulifulumye tulireke ne tudda mu kattu mu kaseera weekatyo aka conflict of interest batukubiriza okuba nga emboozi ey'ekika ekyo ogisindika kuba kati tulina obuvunaanyizibwa okuba nti omuntu wa bulijjo tumuweereza si nsonga tulina conflict of interest oba tetukola ki oba tetulina kati omuntu ono gwe tuweereza nze kyokola nga ye kati olutalo nze gwe naluzizza era ngenda kulwana nfuna omuntu omulala eddoboozi no libe nga likola ki nga livaayo niwakubadde nti sinza agenda okuba nga ndireese butereevu kuba nti nze nfunye ekiyinza okuba nga kinsoomooza mu kusoomoozebwa okwo mbadde ntunuulidde engeri endala gye tusobola okuba nti naffe tutereezaamu ebyenfuna byaffe enteekateeka za gavumenti zino weeziri zirimu ebizisoomooza n'ebirina n'ebirungi bezikola ki zirina naffe nga bannansi tuli bamoine tuli bannansi tuli batuuze ba mu bitundu bino naffe tulina obuvunaanyizibwa okuba nti twenyigirira mu nteekateeka zino eziteekeddwawo okuba nga zitujja mu ki mu bwavu okusobola okuba nga twewala okusoomoozebwa okuba nti obusente bwe tufuna oba oluusi n'enzija gye bujjamu tematiza bulungi twenyigire mu mirimu emirala olw'okuba nti tuli bamawulire tetugaanibwa kusuubula tusuubule tukole emirimu emirala ng'ate tutambuza n'omulimu gwaffe guno okuba nga tukusigala tukola nga tulina ensi eddembe ly'amawulire omulundi guno tetugenda kuddamu kuttira muntu ku liiso nga bwe mutatuttira ku lwansi nga mututulugunya bassebe abakuumaddembe nekulonde guno era ngaomulizeekana ekikookolo kituufu tekiri sustainable bulungi naye tetikoma kukoma ekikookolo embeera y'amateeka bannaffe betukola nammwe emirimu abali mu kitongole ekiramuzi tugenda kubasoomooza era nammwe omulundi guno nga tugamba nti amateeka gano Human Rights Enforcement Act bweri bulungi erambika enteekateeka y'okulwanira eddembe ly'obuntu abamawulire bantu abalina eddembe lyabwe lino libalityoba obanga mulaba nammwe ku mulundi guno tubasoomooza tugenda bannaffe abatutyoboola naffe tugenda kubatyoboola nga tubateeka mu mbuga z'amateeka tugenda kuwera ennemba nammwe ng'abantu tetugenda kuttira muntu birinda ku liiso ekitundu kino tetukoleramu ekya Greater Masaka emisango giri 16
misango mingi mu mbeera nno zonna tulina okusomooza kw'emitimbagano myongo omulamu olutulinde lwaleero abantu batyobodde ab'amawulire ababakozeeko emboozi zibadde bataagala zifuluma bayingizaamu ne famire zaabwe bannaffe tuba tunuulidde era tubagoberera tugenda kuwerenga embanamu ng'obuntu togenda kudda ku kutyoboola nze yakoze emboozi gy'otayagala ate oteekemu n'emmange ate abibaddemu oteekemu ne mukyala wange n'abaana bange obutambi tubulaba naye tuli mu kwogera ne bannamateeka baffe tugenda kubatwala mu mbuga mwami Kayinga n'ebitongole ebirala ebikola mu mulimu guno okulakulanira eddembe ly'abamawulire bwe binaaba biganye wano ku ddaala eryowansi tugenda kuwerenga emba nammwe paka ku mulamuzi asembayo omwenge Human Rights Enforcement Act weri tugenda kukigobera okulanga enkola ku ddembe ly'abamawulire wewa sali musika akazindala oli ku radio budde oyo omuntu wa bulijjo abiri mu nnya zezibulayo okuweeresa omusango gw'emisana mukulu Salim yesebo faadi yakaleese bulungi nnyo neseko yamono naga nti leero ku lunaku lwetwetisa obuvunaanyizibwa bwammwe tubaddiza naye kansooke nkusigira ekyokulabirako ekitta abantu ekyali e Rwanda mu 1994 kyali facilitated by amawulire gegakikumamu omuliro ab'amawulire gaseesamba ab'amawulire bwe tulaba ebintu ebiteeka sosoyate yaffe mu matigga nga bikolebwa abantu ab'obuvunaanyizibwa sekoya mubeda bayita baduty bearers ne twesuulirayo gwa naggamba ne tulagajjala okutegeeza abantu ekijja tuba tetubalidde emulwe isn't that a challenge abantu obutatwala buvunaanyizibwa bwa faati ne bagata atubaba bebamu nga baagano tubuulira for example waliwo CDF tweet zeyatwitinze sinakulira munnamawulire azogera ku bana bali mu mainstream media sinakulira agati oyo omusajja kyali mu kukola it is as deadly as you hear the word era bannansi mwegendereze be very careful the way you react ku tweet z'omusajja oyo akati tuba tetuliddemu bannansi lukwe bwe tutakola ekyo okubalabula nti abaayi kino ekijja be very careful temumala gabuubuuka neyanziza mukama wange naffe ne tulabikanga bali baduty bearer bali ku lwabwe naffe tukola byabwe ne bannansi bakola byabwe kati lwe kiritabuka walibwawo abadduka abaddusa abeekweka abakweka abafa abaziika what is that kiri kitya haven't we lost responsibility esooka okuluzinga responsibility n'okuva ku nnono yaffe gye tulina okukoleramu kuba kweryamu lukwe nakulya siffe infact kuba kulyamu bannansi lukwe betuweereza kubanga buli wabeerawo ekikyamu kye tukola ensi yonna oba ogitadde wansi oba ogitadde matigga naye nsaba tutunuulire nnyo ebintu ebisinga okutusomooza okutuuka ku ekyo ebintu ebisinga okutusomooza haja okutuusa ku mbeera eyo gye tuliko okutuuka ku ekyo kyoyogerako kiviira ddala ku bakulembeze abatagoberera amateeka buli wobeera mu nsi ng'erimu abakulembeze abatagoberera amateeka ebintu ebisinga byononeka naye ngaekisingira ddala eba press nja kuwa ekyokulabirako tuli mu mbeera gye tukoleramu ffe ng'abamawulire ekusomoozebwa ddala okusooka omuli abakuumaddembe abatagoberera amateeka katugeze muli bwaba kankwe kyakulabako ekyakalulu tugenze bali Kawempe oli n'asindika jjati nga tazze kukuuma kalulu abantu abo baba briefed nga naffe betula mu newsroom no briefing antu katugenda mu field report omusindika gindi yes nesoka ne tubawo ne briefing meeting tugenda kulaba etu ne betu tukavalinga betu tugenda kumaliza betu nawe babeera najja nga ze kutagetinga wa mawulire na yes kigenderwa ki kukutiisatiisa na kujja ku mulamwa ki ogw'okukola ekyo kyennyini kyolina okukola ekiri mu ferodi okulipotinga amazima omanyi nakabuuzaako wali nenyango kanziremu tukasimbeko amanyo katugyeyo abakuumaddembe nti bakola kukwasisa mateeka na ddembe mu bantu ba bulijjo naffe ab'amawulire tuli mu kukola kuweereza bantu ba bulijjo kati konflikiti evaawo
conflict weva abantu boweereza oyagala amazima g'olina okubawa omukulu akukuuma akulembera siga ayagala obawe enkuba etonya ayagala obage nti omusana gwaka kati buli bakutunuulira ng'otunuulidde enkuba etonya gy'ogenda okuwa abantu nga teyayagala musana olwo oba omuggyako omutta abantu bakaaba ayagala okuba ekifaananyi ng'abantu wetunula embeera poliisi eri ku ground ekuuma emirembe abantu ebalonda buli kimu oli nasindika jati ngezze kuba ajjeyo kamera n'olupapula kizibu ki kyenalabye ekyolekedde eggwanga ne bannansi kyebatanalaba baatukuba olukuba lumu abamu ne withdrawing abamu ne basigalayo ku lukuba olwokubiri olwabandibadde olwokubiri n'abalabye ejjo babadde wano kundi kavule makeere kavule kubadde bakuuma ekitebe kya nuupu abamule twasaasaanye nnyo n'abaana babaddeyo poliisi yabaddewo ng'onokwogerezanya kuliwo abaleese ebimotoka bya jati ebi kamera ne bazizza mu nsawo era olawo nga kamera agizza mu nsawo likoda agizza mu nsawo ne peeni nga tanso zikweka embeera eyo betugituukako bannamawulire bannansi betuweereza mu eraliikirire embeera eddako yeyakola bazze ne balumba ekitebe kya nuupu aba nuupu balumbye ekitebe kya poliisi kyetugenda okwogera kati abanuupu bazze ne bazingako ekitebe kya nuupu owamawulire kyalina okuwandiika abasirikale bazinze ekiddako tugenda gamba abanuupu bazinze ekitebe kya poliisi abaye lwakatike n'aba omusajja yanywa enjaga yasooka n'ategeera bulungi nnyo naye bwe yanywa enjaga n'akyusa n'atandika okugamba abantu bakuba poliisi emiggo naye ng'ate poliisi yaddeku yes obukulembeze obutagoberera amateeka kyekyo kyebukola kyekiriwo kati wetwogerera wano nti kati abakulembeze baagala tukole bo kye baagala ekitali ku ground okusomozebwa okwokubiri gwe tulina be bakulembeze abalina obuvunaanyizibwa okuteekesa amateeka mu nkola nga tebasobola kikola ekyo kitumenya nnyo kale munkubye naye gye nzirukira waliyo okuyambibwa kubanga ne gye ngenda okuwaaba naye gwempaabira nti wuyo mubonereze ye mukama we amutye okufa obufi juzi nalabye ekitongole ky'eddembe ogende wawaswa kuwaabira kato ate osanga kati afukamidde maaso osanga oli afukamidde maaso gogenda okuwaabira so kati olaba nejyoddukira bano katukkirize batukuba buli kimu naye ngenda bawaabira babonereze naye gye ngenza okuddukira naye tewaliwo buyambi natuulidde ekitongole ekya Human Rights Commission nga kivaayo kiwa report kigamba nti twafuna okwemulugunya mu kalulu k'ekawempe k'abantu bannamawulire 8 ne kabamenya n'obamenya be baakuba babamenya kamera zaabwe na buli kimu naye tukyetegereza okulaba bwe tugenda okutandika ne medical forms baazituwa buli kimu tukirina naye twagala tumanye oba bituufu bakola ki babakuba bw'otunulira ripooti ze bakoze emabega teri munnamawulire n'omu gwe bakompasetinga na buli kimu ate ogenda okuwulira nti ate ebitongole by'amawulire byekuŋŋaanyizaamu ssente biyambye munnaabwe naye tulina keesi eri mu mateeka bano wakitazzemu n'akukuba nga gy'omuwaabidde tebamubonereza challenge ekyali nene etukomooza bannamawulire onkubye ngenza okukuwaabira gye ngenza okukuwaabira munafunye okusinga nkubye tugenda kusigala beetuti 16 zizibulayo kwesaawa omusango njagala tufune ku masimu kasooka ojja awantu awo nti eddembe ly'abamawulire teryawukana nnyo n'eddembe ly'obuntu oba okategedde kuba n'abamawulire era baki bantu eddembe lyerimu ono salimu alina kayogedde nti juzi nalabye ebbaluwa yabadde ya Uganda Human Rights Commission wangajja gye yawandikidde CDF amulagira actually yabadde order nkulagira okuta eddimutu yamwanukudde ku Twitter naga kati alina okundagira okuta omuzanju president muzeeyi alina okundagira okumuta ulira bwetugaa nti yalwanirira eddembe lyaffe gye tuddukira ulira gye tuddukira bwe bamuyisizaamu eggaali kati what is really happening anti kakati tetuli mu hawks anti kiddayo nti okutuusa nga bannayuganda batutta obuvunaanyizibwa bwabwe naye bwe tunalowooza nti bwe balonze mu kifo yekamala byonna tukyalina ekizibu kinene okitegedde
era nze olwaleero mu mbeera eno nga bwetunuulira tuyita civic engagement tukozesa amawulire gano okutegeeza abantu kye balina okukola. Bw'oba wasuubiranga njagala ogende mu kitundu obuuze nti wamma ofiisi ya kino ekoze eki mu kitundu kino eri abantu kiriwo ate nga kyekituufu otegedde kaka kiba kikulaga ki nti abantu tulina okusooka okuzuuka naffe ne bolaba nti fugu ne bolaga nti ogenda kunkuumira bweru nga neebaka seebaka tolina kyoŋŋamba kubanga mpuliranga kyekisobola okukola mbudde mu kitundu kyange. Abantu tuddayo mu ŋŋombo gyogamba okwebeereramu. Eyo ŋŋombo abalala bagikozesa bukyamu naye okwebeereramu buli muntu amanye kyalina okukola, buli muntu alina kyasobola okukola. Owamugola osobola okukozesa kamera yo, nsobola okukozesa netiwaka yange, omulala asobola okukozesa essimu n'akubira ku gwamanyi, tulina kukolera waki. Naye nze mbadde ndowooza nti bino bikulu. Tusaba wabeewo ennongoosereza eziba zikolebwa mu mateeka. Tulina okutunuulira ennongoosereza mu mateeka agaziyiza okuvunaana bannamawulire ne bannakyewa abakola emirimu gyabwe mu bulambuufu. Ekyokubiri mu kino gavumenti eteekeddwa okuwa bannamawulire ne bannakyewa obukuumi mu kifo ky'okuba kijjanyanga n'okubateekako emisango. Tewaliiwo tteeka ligamba nti kabanga liyo ku poliisi wano erina kugoberera oyo eka agenda okuba ettaka ly'abantu. Tekiriyo. Kabanga liri awo wano kati mmwe bw'okubeera pyala wano bulijjo lwaki mmwe ewabi tebawa kabanga liri bawerekera bannamawulire bugende bukavalinga story. Comparison eyo nkulu. Otegedde? Gavumenti esobola okutunula nemanya nti munnamawulire ono yeetaaga obukuumi asobole okugyayo ekiruma abantu kigende kirina okukola ki okugenda. Obukuumi obukulu nnyo kuba tewaliwo bagamba nti ono gwe balina okuteeka mu kabangali nga tulina alina ku musolo gwaffe agumaze obumazi. Mu kino gavumenti wabengawo okwogerezeganya n'okuteesa wakati wa bannamawulire, bannakyewa n'ab'obuyinza. Kikulu dialogue. Emisango gino 16 wano olwaleero nga tulinawo ofiisi za IDG ziri mu Masaka wano, tulinawo Women's Commission eri mu Masaka wano, tulinawo regional police eriwa, ekibiina ky'abannamawulire ekya Gweta Masaka kiri wano, Kotifoni Gweta Masaka eriwa, tutuule. Era bimu ku nsonga okulwanira munnaffe munnamawulire ow'ekalungo ne bavize twakolaganye ne akulira Human Rights Commission mu Masaka wano, tumulaga obuvunaanyizibwa bwe naye n'akima nti naffe tugoberera. Era enkomerero nenaako talina okukola ki kyateekeddwa okukola. Naye buli bwe twesuula ogwa naggamba n'abalina okukola kubanga nabo ate bo obasaasira abamu bakyakumana emirimu gyabwe. Naye ate nze gwolaba kati ate nze ate mpakasa wange kati ziyinza okuba nga oli munange ze ngenda mu buli kintu ndala. Naye ng'oli alaba ate wanaakwata bagenda mugobako muki omulimu. Kaka kitegeeza tulina okuba nga tukwataganya wootyo wa mulimu okugenda leka kayinga ayingirewo. Wesinina amateeka biragiro bimpa gwe bikole ki bikole. Ekisembayo gavumenti eteekeddwa okukakasa nti bannamawulire ne bannakyewa bafuna obukuumi obumala nga bakola emirimu gyabwe. Ekyo tugenda kukirondoola nnyo. Poliisi weeri wano, balakisi y'amagye eri wali, toyinza kugamba nti ate abamawulire olaba bakuba. Lwaki tulaba wabagamba nti tokuba ono ng'olwali tulaba abamagye ne bagenda ku poliisi erubowa ate ne bakuba abasirikale. Kati otibona ebigenda mu maaso wano okujjako ng'abatuuze abantu obukadde 40 mu Uganda bategedde nti obuvunaanyizibwa buli mu mikono gyabwe. N'oyo gwe wawa akalulu emyaka 5 tolowooza nabakuze teri bituufu ng'osobola omugamba nti dda wansi vaayo. Naye kati omuntu alala alowooza nti ono gwe ŋŋambye nti gwe mukulembeze gwe mukama wange. Abantu batuuse bamanye nti n'oyo gwe bawadde oba bwa CDF oba muwadde bwanyi oba bwaki ali mu ntebe naye ali ku buvunaanyizibwa baffe na ku maanyi gaffe. Kakati amaloboozi ago be gajja ne tusobola okugagatta ewamu tusobola okuba nga tutambuza ensi yaffe. Naye si kulowooza oli oba muwadde ekifo yalowooza kwegaggaasa ataddemu amalala. Kale mu ofiisi agase galimu malala oli agamba zonna omulimu nagufuna amaze gugulirira taddewo miliyoni nga 2 nguguze oyina kyoŋŋamba zisize kuweereza. Kati gwe munnamawulire tuyamba olwanyisa enguzi eyo eri mu public service, Public Service Commission y'Erwengo n'ewalala.
abo abakyala abali mu kaabi ekiwangala nga buli agenda okuzaala nti eta awo wakulongoosa bino okuleeta asatu babiŋŋambye neddoire endagwe abamwire tunakola enteekateeka kubanga isu gye ziri kati ebyo byetwetaaga bwoba oyogera nti bajeti y'eggwanga eyogera bweti ezo byobulamu zigenzeeyo tuve mu mbeera y'okutuluguyaza tuzitaddemu tezikola ki teziriyo amazima tugabeereko tuganywerereko aye tubeere ku kituufu fe ebyo tukagakanga kati bwe bajja puka bagambe bamugenda kola kyo tugenda kuwa layisinsi ya CBO ku disitulikiti ebyo balimu kutuzatiisa kakati nze omuwa gwange yavayo okukola obwannakyewa namala kumenya biwandiiko binkosa kinkola kyenkola waliwo kinjako okubeera mu nzibu eddembe ly'obuntu kuteera bw'ensi yonna tolina certificate gye weetaaga kati no ntandikanga nze mumutwe gwange kati bino byonna kuba kutuzatiisa kuteerawo mbeera okujja bateerawo embeera kwaba banoonya ssente baleke bakole naye bwe oli ku bulungi bwa kitundu kyo ku mwoyo gwa ggwanga kati olwera namwire tulina bannaffe abamu mulimu buli omukwatako obeera osse ebyenfuna bye ate nange mbakubiriza obwegassi bwammwe bubeere bunywevu buve mu bwegassi bw'okugenda okukuba amasanyu tutunire obwegassi nti twegasse nga bannamawulire mu gweta Masaka tutunire ensonga ez'amaanyi bino ebyontondo ebyo association nti misango gino tubeera tunyingira buli mwezi tulina okuteekawo press conference wano mu gweta Masaka tuleete ensonga ez'abannamasaka tukitegeeza ensi tusobola bannamasaka nga tukola kyewa nammwe bannamwe tukolidde wamu nti buli mwezi ensi yonna etegetegera ebiva mu Masaka tugyire eddoboozi ly'abantu bwe munaakola n'abantu bajja bakuuma kati wano okwekuuma tekukyali kuba ani akuuma tulina kwekuuma kati abantu ffe batukuuma okitegedde bulungi kati muweereze abantu ensonga ezibadde muzijjeyo nabo basobole okumanya naye kati wonaabeera nga tegwe zojjayo ez'ebitege zirimu kyekuubiira omuntu omugamba emyoga ng'omubuuza n'ekyomuga ngo bimanyiiko sibiwulyanga nako ate gwe oli mugamba nti akabi nnyo otegedde najja nakujjako interview kemuwulidde ensonga kanzirinde otegedde ogenda otuukayo nga tezirimu ensonga ngenda kuwa ekyokulabirako olwayira abantu abamu be baawa amayumba mbiri ebyamafuta tebazisulamu kati ate bazipangisa bitongole bya gavumenti eyo mu national park neweebuuza nti ono gubagamba nti bamulira bamuwa ennyumba ate lwaki yavaawo nti wano yagamba kati aveewo agende mu kyalo ekirala nga tebamuzimbira wano bavuga tumutize kati ogenda okwesanga ti n'ennyumba kyalo kyaliiye malyaga byansiibi naye nga gwe onnamawulire tokukkiriza agenda kulambula projekiti z'amafuta ogyeyo amaloboozi ago bakukkiriza lwaki kiki bazibira ng'ate ogamba nti amafuta gakulakulana kwa ggwanga kati kuba kuma kwekansaamu naye tunamanya okubataga nti ffe bakama baabwe oba oli minisita ffe bakama abo tusobola okuwanulayo nga tuyita mu kalulu kaffe ketwakuwa awo tulina okusomesa abantu bategeere bajja kulekera awo otulinnya ku mitwe n'okukola etaliimu mansa nabanyobadde ddala oli ku radio buddu ey'omuntu wa bulijjo eddakiika 6 zezibulayo okuweeresaawo 7 tube nga tuvaawo katugulewo amasimu gammwe obedda tuboogerako nga tetunakufuna maloboozi